Thank you. How old are you? 18. Are you sure? Mhm. Kati owuliranga okuwuliranga Kati ntandisa nti okudda obuto. Nkuze by the way. Yeah, I feel like I'm a grown up now. Kiki wali weesunga okukola at 18 nga kyali tekikkirizibwa kukola myaka giri ng'oli mayina? Bingi. Bingi a lot. Ngaki? Kati olaba they used to tell me mbu bana ebingi Alex ojja kunjogeza ebintu. No. Tubireke but just know. This is your day. Yes, Your this day, is day, my day drama. and I'm enjoying it. Atene kirala nkuze, so I'm free to do anything now without any of you telling me ate Pink Rachi wakoze kino. Nkuze ndi muntu mukulu kati. Badde bagana biki byogenda okukola? Bingi, they would criticize buli kyoba okola, this and that. Kati waliwo n'abangamba mubeera mu mabaala omwana omuto. Mukwano sikyali muto. Pink, abantu abamu bawakanyize 18 nti sije emituufu. Amina. Emituufu mingiko. Amina. Kitibwa kya Mukama era mba mumpa mingi kitegeeza nsobozeseza okuwangala mpaka kwejo gye mumpadde, but me I am 18. Wala bagamba nti oli 22 18 ku muntu wamalira senior 6 gwe maze emyaka 2 nga toli mu senior 6. Kituufu maze emyaka 2 nga siri mu senior 6. Nenga just nasoma mangu. Ate ne bakuzala mwaka ki? banzala 2 na 2004 nga 12 olwaleero omwezi ogw'omusanvu. Wamala senior 6 mwaka ki? COVID 2021. Mwana amala emyaka emeka mu P7 mu primary? Oba kandabe ejiri emituufu it should be 10. Okay. Yeah, but literally. But simanyi size netandisa okusoma naye kyemanyi nabuka classes. Nogenda n'osomayo emyaka 10. Sagisoma gyonna 10 gimala yo ndabika nasomako nga 7. Wasoma mu 7. Nogenda n'osoma emeka gino gya secondary? Gya secondary gyali 6. 7 gattako 6 ziba 13. Wayingira olina emeka? Ejo sigimanyi nakugambye. 3. Kirabika nalinga mu 3 awo. Emyaka kumeka? 13, 16. N'ogatteko n'ogumu gwa COVID 17 na guno gwe ndi mu university 18 mmwe. Pinkinga uli wanjawulo. Amina kitibwa kya Mukama. What biki bye wenyumirizaamu ku myaka 18 gy'olina? A lot. I'm proud. Nti at 18 or not even at 18 but before 18 as a girl I was able to stand up for myself. As a young girl I was able to fight for my rights. As a young girl I am prospering in my music career. I'm seeing the future is brighter. Yes. Pinky. Mwana watuuka ku myaka 18 agamba kati ku myaka bwegiti ngenda kukola bino ne bino kati gwe biki bye weesunze biki bye ogenda okukola myaka egyo egiddako egy'abakulu kye balina omanya byonna ngenda bikola ebyetaagisa okukolebwa. Ogenda tulaga boyfriend ku myaka 18? Nedda. Anti nkugambye ebyetaagisa okukolebwa. Kale kya boyfriend tekyetaagisa kukolebwa. At 18, yeah, ntuse myaka ejo, but me personally, I don't feel like I'm ready yet to have a boyfriend. Teba kusumbu omanya ono bintu byotandika wayingiridde ebyokuyimba. Ate naddala music ono wabakulu gwatandika ofulumya. Abantu balowooza oli mukulu. Nkuze kati era ndi mukulu. Teba kutega ebibatu. Ndi mukulu. Teba tebeka. Ababikola naye. It's not a big deal. Sibawa time, sibawa budde. Waluna abatandika nobitusalizaako ne bagamba nti oyo ne grenade. Ne grenade official kahemba nedda. Or your family, because fena tuva mu team no sleep, and of course you or tusubira okubeera nga times ndi naye oba ate naddala twakoze kati oluyimba ffenna, so expect me to be with him oba ku show because tulina oluyimba olw'okuperforminga oba anywhere because we have a project together. Yes. Thank you so much. Bichi bugambe bisembayo mu byogamba abantu ku birthday emyaka 18 abantu abakuberedde mu bulamu bonna. Ebigambo nzogamba abantu ku myaka gino gyempezezza. First of all nkuze.
18 now, I can officially do anything. You know, some people were like, Pinky tasayimba chilo because mwana muto. Pinky is free to do anything concerning her music career because she's now a grown up. And I would like to thank my team No Sleep. They never give up on me. They're always there for me. Yes, mbagala nnyo mbebaza. My mom, oyo sijja kwogera bingi ku camera nja kaaba. Nekilala, I'm grateful to the dear Lord because sente buli omu atuuka ku myaka gye ntuuseeko. Maybe n'abaana ba team Rahmah Pink officials because bambeereddewo nnyo in this period of my birthday. I also appreciate them. Ku myaka 18 mu Uganda bakkiriza omuntu onnyo omwenge gw'onoogunywa? Nagambye nja kukola byonna kasita kibanga kyetaagisa naye ate ekyo kinsuubira tekyetaagisa kubanga ndi